Waliwo abakozi mu kampuni eyamiga ekola engato ne gambuutusi abawanjagidde bekikwatako okuvaayo okubayamba oluvannyuma lw'abakama baabwe ba investor abachina okubakakkanako ne babakuba mu ngeri eyatuuse n'okubalika ng'omu amenyesa omukono. Male Muhammadi ne Iga Abasi bano badereva ba loole mu kampuni eno esangibwa e Kakerenge mu ggombolola y'Eggombe mu Wakiso be bawanjagidde bekikwatako okuvaayo okubayamba olw'abakama baabwe bano abachina okubakuba. Ne bangamba ndeetera oletippani parking gye ba mu production y'amagetsi n'egiteekawo nangamba kubawo ka pickup akadayana akatono nangamba nemala otukawo nangamba tikulako ebintu n'emikono gyo kyenva mugamba nti sirira ebbala sitikula na mikono gyange singa ekintu kinsala nga ndiddereeko nongamba ki neŋŋaana nangamba nkugobye tiwangoba nemuviira nentamba nengenda nentula muweyawuseemu ne Dereeva munange Henule Mutenule mukulu ne Muzeeyi Saalongooli Badiru Abasi netutuleyo najja n'atusanga n'ayita Henule jangu ogenda ovuga emmoloka nze gye mbadde nvuga gye ŋŋaanya okutikulako ebintu. Henule n'agenda kati nze n'ensigala n'agamba Musa oyo mugobe kuba boogero China lwa you go out. Male Muhammadi ono nga yakubiddwa bubi nnyo ne batuuka n'okumenya omukono wamu n'okumwasa omutwe yalabikidde mu katambi akasaasaanye ku mikutu gimugattabantu. Annyonnyodde nti bakama be bano okuli Tongo ne Tanga baamukubye nga bamulanga okugaana okutikkula emmaali ku mmotoka. Nga bakozesa ebyuma ebitayimbwa pipes era bannange okujja okuntaasa omuddugavu Henule yalaga nti akola nnyo n'abachina era abaagala Lawrence nti abaagala nnyo n'ankwata n'ajja n'akuba omutwe akuba omugongo n'akuba era ndi bubi embeera gye ndimu sifunanga bujjanjabi kuva gye bali wadde okumpa ekikulu wadde okungoberera okulaba oba ndiriddawo oba ndiyantya. Ono agamba nti aliko emmaali gye yabadde aleese era olwagiyingiza munda bakama be ne bamulagira okugitikkula ekintu kyeyagaanyi ng'agamba nti ye akola bwa Dereeva era ng'ababitikkula bulijjo babeera balala. Wano Omuchina yasazeewo okumusikako ekisumuluzo eky'emmotoka n'akimufumita mu kamwa. Nandaga wentuuza bwe njizaayo gipaakinga Omuchina najja n'ansikako ebisumuluzo n'ansika mu forklift n'anfumita ekisumuluzo mu kamwa nenvaako n'akwata ekyuma n'akimbasukira n'enkyewoma nange nengezaako kubanga akimuddiza kinakwata omutayimbwa nangoba nenziruka. Waliwo omuddugavu bamuyita Lawrence n'antaayiza ng'omusajja ngoba kunkuba. Lawrence bw'antaayiza ne bankwata Abachina waliwo Tongo ne Songo taata w'omukyala gwe bayita Elena muka director wa nannyini kampuni eno ne bankuba ebyuma ku mutwe ne bankuba mu mugongo mukono gukiwuka ekifuba. Essaawa eno Male agamba nti baamugobye ku mulimu ne pikipiki ye ne bagiremera nga tebamusasudde zaabadde ababanja wamu n'okumujjanjaba. Abatambulira ne mu mmotoka imagine bono baleka batambule bagende neza talina nakwetambulira tukozesa ssente buli lunaku kale katuvugulewo omusango guli bufe. Ono n'agezaako okukwata ekitiiyo yeetaase ekitiiyo omusajja bakasajja bakavuka bakayita mu kiga ne kakiremera ne mugamba Male edduka weetaase n'adduka ne yeetooloola bwa eno ne bamutaayiza. Okiwulira kati bw'avaayo ono atuuka wali eri we bamenya obuzimbe oyo omulugwala bamuyita Lawrence yeyita supervisor naye agobeseza abantu bangi nnyo omwo abawala bangi ne gwakwana n'amugaana amugobesa. Okiwulira ye yeyita mu China akola wali Mbuveera naye ye supervisor waawo n'amukwata naye okwetooloola bwenti okutuuka ng'oyo bamukabala emitayimbwa ne Songo waliwo Songo akola Mbuveera
n'afubutuka n'aleeta omutayimbwa nga guliko yinkiyozi oba mmeka. Igabaasi agamba nti bamukubye omutayimbwa mu lubuto ogwamuviiriddeko okufuka omusaayi era nga we yagezezzaako okwekubira enduulu ku poliisi ne bamugoba era nga tasasuddwa. Bamuyita Enule Mutebisaalo ankubira essimu aŋŋamba Abaasi bakwagala nga nziruka nga ŋŋenda. Bwe nagenda emmotoka bwe nali ngirese nasanga Enule oyo agisimbudde agitutte gye tujja matiriyo munda. Ne ntuuka baali bateekako matiriyo. Omusajja gye yafubutuka okutandika okunvuma saamanyaayo marakape biki tetumanyi lukyayina. Bwe yava n'akwata omutayimbwa n'agunkuba mu lubuto muno emirundi egyo n'amala n'afumita. Okiwulira ekyo bwe kiggwa saakitwala nnyo nga kikulu kuba nze yankuba 24 ne ŋŋamba omulimu gwange ngwagala. Bwe namala nalipootingira kopolo waffe owa wano bamuyita Ochola n'aŋŋamba gamba maneja. Bwe nagamba maneja Musa ye Musa Mubiru akola omu yaŋŋamba genda mu ddwaliro ofune obuyambi. Waayita ennaku 2 twali tutikkula buutusi bakayita amasanda ye twali tutika kamotoka n'engalo baalwa emmotoka ennene tagenda ku minzaani. Bano basazeewo okwesuula mu jjulume ne batuula ku geeti eyingira kampani nga tebakkiriza mmotoka n'emu eyingira ng'okufuluma era ng'akulira ebyokwerinda ku kampuni eno ategerekeseeko erya Kopolo Ochola alabiddwako ng'abawooyawooya wabula nga buteerere. Wano we basinzidde ne basaba ekikwatako okuvaayo okubayamba. Abamu ku bakozi bongedde okulumiriza Abachina bano okubatulugunya n'okubatuusaako obuvune. Byonna ebyaliwo mu birabyo ne boogedde bituufu naye okutwaliza wamu embeera abakozi bonna gye bakolera mu sinungi. Njagala abantu bano bafune obwenkanya kubanga gwe tubate naawe struggle zonna ez'ekyalo kino zimanyi tukooye abantu abakolera wano okuba nti balumizibwa tebafuna bwenkanya. Bano botumya era nange ngattaako nti omumanyi. Oluvannyuma poliisi okuva e Matugga yakulembeddwamu Umar Kakembo ezze ne bawooyawooya ne batwala ku poliisi okutuula mu nsonga zaabwe. Mujja wano ne mukola ensasaggi mbasitegera Nze nange tuze buzi oluvannyuma lw'okwekalakaasa. Muhammad kati mwagala tubayambe tutya? Afande twagala musaala gwaffe. Ensonga yammwe tugimanyi. Bano Abachina tubayise ne bajja ku poliisi kubanga tetuliyo ne bakomawo n'abasirikale tukimye musaala gwaffe. Kakati mwagala ki? Afande tusimye musaala nze ntambuza bigere mbeera kaweebu.